Lwaki bakyusiza mu programu y'okuziika? Wano Kalamu TV tukuletedde emboozi era ensonga ezimu lwaki bakyusiza programu y'okuziika e Tanzania. Gavumenti ya Tanzania yakyusiza mu nteeka y'okuziika abadde president waabwe era okuziika okubadde okw'okubeerawo ku Lwokuna kati kwakubeerawo ku Lwokutaano olwa wiiki eno. Okuva Magufuli we yafudde wazze wabeerawo enkyukakyuka mu ntegeka z'ebyokuziika era eggulo balangiridde ng'okuziika bwe kukyusiddwa ne kudda ku Lwokutaano. Pulezidenti wa Tanzania omuggya Samia Suluhu Hassan yasooka kukyusa kyannaku za kukungubaga. Mu kusooka yali alaze nti zigenda kubeera ennaku 14. Kyokka bwe yazze okukyusa n'agamba nti zigenda kubeera ennaku 21. Kigambibwa nti okwongezayo ennaku z'okukungubaga kyavudde ku kusaba okwakoleddwa bammemba b'ekibiina ekiri mu buyinza ekya Chama cha Mapinduzi okuggyako ekifaananyi n'ekitiibwa eky'omukulembeze gwe bafiiriddwa. Kino kyazuuliddwa n'okukungubaga nti okwalangiriddwa mu mawanga ag'omuliraano okuli Kenya nti egenda kukungubagira Tanzania ennaku 7 ate Uganda yo nerangirira nti nno egenda kukungubagirako Kenya ennaku 14 era ng'ensi zino eno zaalangiridde nti bendera zaazo zigenda bba zeewuubira mu makkati g'emirongooti gyabwe. Wadde Suluhu ye yasooka okulangira ennaku 14 yaweereddwa obuvunaanyizibwa okulangirira enkyukakyuka mu nnaku z'okukungubagirako era ategeeze abantu nti zifuuse ennaku 21 n'akijingira mu kwogera kwe olw'Olwokutaano ng'amaze okulayira. Nga tebannaba kukyusa nnaku lwa kuziika waasoseddwa olukiiko lw'ekibiina kya CCM ekiri mu buyinza olwa mmemba ab'oku ntiiko lwatudde ku Lwomukaaga. Bammemba ku lukiiko olwo basembyeyo bongerayo olunaku lumu okukozesebwa pulogulaamu y'okukungubagira Magufuli okugayizibwamu era ensonga zaategeezezza nti kiyitanga tewali kuwakanyizibwa kw'amaanyi. Kigambibwa nti waliwo abagezezaako okutegeka olukiiko nti kigenda kuba akabonero akali mu bantu ba pulezidenti omuggya oluvannyuma lw'okumuyisa ennaku z'okukungubaga ate ne bamukuyisa mu lunaku olw'okuziika. Kulikeeyo nnyo abasasi baffe.